ekintu ky'okugenda ebweru tekikutunzanga polotiyo. Kati poloti gy'oba watunda miliyoni 4 empapula ziganya akaseera okolera ku buto buke eno poloti ebe ekulanga etuuse ne mu miliyoni 10 gye watunda 4 akaseera kayiseewo yagala kugizaawo eyo yennyini eba ya miliyoni nga 8 naye London okukuŋŋaanya miliyoni 8 ogula ettaka alani oluma n'ogwengulu bino byonna byenjogera tubiyiseemu ne tubiraba oba ffe oba abaana baffe oba baganda baffe oba mikwano gyaffe oli naagenda n'amala omwaka mulamba London nga tannafuna mpapula naye ng'ekinene ennyo kyakola waliwo munnayuganda amukozesa ogwa cleaning amuwaayo buwiza akulya jjukira poloti yagenda sijja kutunda ttaka lyange nti ngenda Bulaaya sigenda kuleka bizinensi yange nti ngenda Bulaaya kitegeera sigenda kuleka mulimu gwange gwa bbeeyi nti ngenda buki Bulaaya. Ekintu ky'okutunda poloti nti ogenda bweru kifuwe fufululu. In any case sinagenda bweru wokka ekintu ky'okukwata poloti yo n'ogitunda nga togenda kuzzaawo ndala obanga togitunze kuzimba kifu alani. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Okay, welcome to the show. Arlen Cruz, Mr. Handsome is my name, and of course tuli ku mukutu guno gwa Cruise exclusive kwe tusezera okubanga ate tukuweereza gwe Munnayuganda atudde Bunaayira naye Munnayuganda tulabira wano olunaku olwaleero okulaba nga ate ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo maidadi sana. Njagala okubaza musajja wange Jose kwali ku kamera bulungi nnyo omulimu tugukola oluusi obuntu ne butatambula nga bwe twagala, but believe me number entono eyo eba ekirabye ate osanga eri impactful gye tuli ffe abakola video ezo nabo betuzikolera osanga ebetuuse mu audience entuufu. Tuli mu studio za Cruise exclusive wano Ensambya ku Dike wetusinzidde okubanga ate atukuweereza bannayuganda abali e Bulaaya. Nyongero bebaza mwenna mwebale kundaba mwebale kunjagala. Thank you so much for supporting me. Thank you so much for loving me. Munjagadde unconditionally. Mukagadde ka Cruise okubanga kati saawa zino ngeze seka naye weebale nnyo olugendo neegasseeko naye kyenyongero kutegeeza nti abantu baŋŋambye Cruise ng'ogeze yagala wabasajja bange abanteekamu kakasente tulina bannaffe abaawa mato estate management bano abasajja bambeezezzaawo mu kibuga Kampala okulaba nga ate ebintu so gwe beesige seeka wuuno waali Haji waali Haji ono be bannannyini nze sinyumyambu simanyi nalese PR ne mwenye ennyumba zikusumbuye apangisa tebakusasula estate zo zikola zitya simanyi biki twagala etteeka lyaffe bali olikuume ndi Bulaaya ettaka lyange njagala olikuume Wamato estates ettaka lyange liri mu kibuga bwekiti njagala dikubirako plan gendayo olabe kiki ensobola okussaawo kiki ensobola okussaawo kisobola okumpa kasente Wamato estates kwegamba embeera nebanga etambulira bulungi. Musajja wange Uncle Moze birthday yawedde wansubiza ettu lyange saaliraba nengamba Uncle Moze Range Rover nze nagireeta nange mune okubira kwa Uncle Moze n'omugamba era omugamba musajja wange gomanyi iki kyenzize nakyo lwaki osumulula lwaki osunanga tetunnasumulula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu alhamdulillah. Juma Karim. Juma Karim. I know. Nakulu akutaano vibe eri waggulu. Tugenda mu musendereza omutonzi. I know. Yes. Sawa zigenda kuba 6-7. Esebo nga tulumba bwe guli. Alhamdulillah. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi. Kye twasemba okukola wano
bantu bangi bankubira amasimu and I believe ntandise okufuna audience y'abantu abagala real estate n'okugimanya obulungi naddala mu properties. Mfunye abantu abankubira okuva mu America nga bansiima about programs zenkola naawe. Mfunye abantu abankubira okuva Canada nga bansiima programs zenkola naawe. Mfunye abantu abankubira okuva London, UK, England. Ne baŋŋamba nti Alan omwami oyo yongera okubanga ate omutuleetera oba ogudda abantu amaaso. Bana ekirungi nnyo. I'm humbled. Juzi waliwo omwami ali mu America. Yankubira ine ettaka lyagala ottunda. Nangamba Alan nja kuwa kickback biki batunda. Nibga anko. Nzo okuwa ennamba ya Haji Waswa. Sina kickback gye njagala. But we mutunda nomufuna n'oyagala okumpa. But tokireetanga nga condition. Nti Alan nja kuwaayo. No. Your fans that take your time to watch my videos on YouTube. Okulaba videos zino chinyamba. So bwoba yagadde kumpa mpa buwi naye bambi abantu abankwene mungamba Alani gende wa Haji omungambira nkoleko kino nenja kuwaayo bambi nedda. Mpa buwi but don't tell me nti kye kimpesa sente ezo. I know. Yeah, because I'm just doing a service okulaba nga oba oliyo banna Uganda abali eyo mufunamu. Nenga Haji so first topic gye twasemba okwogerako gwa tatulaba twayogera ku topic y'abapangisa okulumya balandlord emitwe era balandlord banje I believe ne wafuna testimony. Kyali kiteewo testimony. Kati ewaffe ewange kyali kirungi nnyo. Okay. Bano abapangisa abamu abaali tebamanyi tteeka ttuufu libafuga baafunayo ka knowledge akatono era ne beetereeza. Ne balandlord abamu abaali bamenya amateeka abaali bayitawo kuteeka kufulu ku nyumba ya muntu kujjako baati kujja mu luggi nabo ne bakimanya nti babakola bumenyi bw'amateeka ne bakiyiga era ne bayiga engeri y'okuhandolingamu abapangisa. Era mu vidiyo eyo yennyini abamu baalaba kati nga balandlords abamu ng'ate bo tebajja bisobola ne babikwasa Wamato. Era nga bulijjo bwe tubagamba nti ebintu byammwe byonna mubikwase Wamato. Ebikwatagana ne real estates, estates management, development, consultancy, byonna Wamato Estates Management Uganda Limited. Watu badde okimanyi nti kati ffe tukutte omumuli mu Uganda wano wonna. Wamato Estates Management ye company yokka managing ennyumba z'abapangisa ng'erina ne offices e Bulaaya. Wamato Estates Management ye company yokka esobola okuwa emyezi 6 maaso ng'olina ekizibu. Nga tukumanagingira gojja nti kakati ninamu ekizibu njagala kumaliriza nnyumba zange nga tukuwa emyezi 6 maaso. Wamato Estates Management ye company yokka gy'ojjamu n'owona ebyokugenda okwewola ssente ze interest mu banka. Wamato Estates Management ye company gy'obeeramu nga tebagenda kugoba mwana wo school fees. Bino ekizibu kya milioni 10, milioni 2, milioni 5. Tetukkiriza client kufuna kizibu ekyo nga weetuli. Twagala buli client yawaffe nagwe tuyina nga bino ebizibu bisimanyi milioni 5, milioni 10 nga tekikyali kizibu kyabwe. Byonna Wamato bikwasa ebimala. Kati we tubeeredde ba number 1 estates managers mu Uganda wonna. N'ebitundu ebyetoolodde. Ebulaya offices ziriwa? Ziri mu Croydon. Croydon, South London. South London. Okay. Musajja wange Uncle Moses. Director Moses Matov, yes, Jatula. Wow, namba ya London yali wansi awo. Exactly. Okay. Otherwise, soko obuze ku bantu abatulaba n'aba abasofa abakuwagidde ne bagamba nti we after watching our programs zino. Ekikulu kya byonna njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli atulaba n'atuwuliriza. Ate ne nebaza nnyo n'ayongerayo message yaffe. Abantu bankubira nze bannaye buli lunaku nkeerera ku Alan Cruz nakulabye nenkubira ne ku Alan bannange tubeebaliza ddala abatulaba ne twebaza n'abo abatuwa emirimu kubanga bw'otuwa omulimu nze Alan ndi so proud kubanga mu kampani yaffe tulina abakozi abasukka 50 employees basuuka 50 employees. Kati ekibululengera ku makyani nembalaba nga twasembolinza wali mu office oba tuli mu meeting nze ng'omuntu kimpa essanyu. Lwaki
Wamato SS Management ebeegasseeko ettaffaali ku nkulaakulanya ya Uganda by employing over 50 employees. Ekyo kikulu nnyo. Tetusobola kituukako okujjako nga tuyise wano ku Alan Cruz n'abatuuliriza abatuwa emirimu. So tubeebaza nnyo bannange mwebale kuyimirizaawo kampani ya Wamato SS Management Uganda Limited. Tubawo obweyamu titujja kubaweereza transparently. Omuntu yenna ng'ofunye ekizibu ku estates zo Wamato SS Management Uganda Limited omulyango muggule tujja kubasaavinga bulungi nnyo mwongere okukulaakulana. Alhamdulillah. Kale nina mukwano gwange ebadde ambuuza ayagala genda twali tunyumya ne mukwano gwange naŋŋamba ayagala genda Bulaaya naŋŋamba era kinkoze bulungi okubanguze yaŋŋambye naŋŋamba mbuuliza ku mwami Waswa ayina ettaka lye ayagala ddetunda ayagala genda Japan kubanga yawulira nti wayogera ku Japan erimu ssente so yaŋŋambye ayagala tunda akataka ke nambuuza mwami Waswa kitwala ki bwe manja gadde ogenda nampa ssente mu kataka kange oba n'akasigaza nampayo ssente naye ng'okusinga yabadde ayagala kutunda ttaka lye agende Japan akole yaŋŋambye ajja bizaawo kati kyembuuza omuntu waba agenda e Bulaaya ng'ayagala kutunza ttaka lye mugagula paka tugokimanyi nti eri e Bulaaya ssente gyeziri osobola okugula ettaka lyange njagala ogenda e Bulaaya. Ekikulu kya byonna Alan ekintu ky'okugenda ebweru tekikutunzanga polotiyo. Anti kati no business ate katuli mu kuba business yo. Yes. Si kuba business oba gibeezaawo but abatuwuliriza tulina obbabuulira ekituufu. Nze sifuddeyo oba oleese ettaka oddikugulako oba oddikutundira oba tulireese naye tuli wano kubuulira bantu kiki kituufu. Ebintu ebimu bye twogera wano nga tubibabuusa twabiyitamu ne tutomera. Ebirala bye tukola wano nga tubiba encourage nga tubibaagazisa twabiyitamu ne tuyitawo. Ekintu ky'okutunda poloti nti ogenda bweru kifuwe fufululu. In any case sinagenda bweru wokka ekintu ky'okukwata poloti yo n'ogitunda nga togenda kuzzaawo ndala oba nga togitunze kuzimba kifu Alan. Kati kankunnyonnyole nina poloti yange 10 ku 5 oba 10 ku 10 ndi mu kugenda London oba mu America oba Germany onfuna jukira eyo ssente gyeziri ate nnyingi. Kakati omwana bw'agamba nti bwe njogera nti gyeziri kitegeeza ndi mukubira ndi ku mulabi ndaba kuba yakimanyi ssente gikola gyeziri ziri eri n'atunda poloti ye miliyoni gameka n'akola processing mukama mulungi agifunye ne bamuwa visa n'agenda aba akoze kabiki. Okay, kati kankugire omuntu atunze poloti ye agenze wali ssente era ng'agenda kukola ssente amala agizeewo. Kakati gwe ate Wamato bw'oŋŋamba nti owaaye egwe embeera ya Uganda ogimanyi? Ngimanyi. Embeera ya Uganda ogimanyi? Ngimanyi era nange nagiyitamu eyo embeera gyoga eri ya Uganda. Bwe ntunda poloti yange Yes. n'eŋŋenda e Bulaaya n'enkola n'emmala n'engizaawo kabiki. Ekibuuzo kiri nti ogenda kukolera bbanga ky'okuzaawo ezo miliyoni 4. Bbanga liba ttono. Okay, kati kankugire Alan. Miliyoni 4 otunze poloti. Okoze process y'olugendo miliyoni katugambe nga 25. Nendekako newaka bwe mali nafana. Kakati eze 15 nze n'obutazireka wakane zikolanga show money. Katugembe ogenda Canada, ogenda London, ogenda America. Zikutuusiza oli oyiseewo bulungi. Osigaza miliyoni zo 10 n'ezi 15. Gali 25 gagenze mu visa processing ne ticketing. Kati otuuse. Poloti egenze. Bw'otuuka ensi kati ntono nnyo z'oyinza okutuuka n'okolerawo. Kati kakutugeze nga London. London kiyinza n'okutwalira omwaka nga tonnakola. Kuba buli wogenda okusaba omulimu bagenda kukusaba mpapula.
tolina muntu agenda kukuyambisa mpapula ze. Kati omwaka guyiseewo tokoze oyambiddwa ofunyeyo mulimu gw'aba cleaner kuba ogwo gwe ebiseera ebisinga ne bwoba tolina mpapula ofuna bannayuganda ne bakuyamba ne bakunyigawo. Kati omaze okugufuna awo nawo waliwo obuzibu bw'ensasula bagenda kukozesereza obwereere oba okuwaayo obuwi ebyo ez'okulya bino byonna byenjogera tubiyiseemu ne tubiraba oba ffe oba abaana baffe oba baganda baffe oba mikwano gyaffe. Oli n'agenda n'amala omwaka mulamba e London nga tannafuna mpapula naye ng'ekinene ennyo kyakola waliwo munnayuganda amukozesa ogwa cleaning amuwaayo buwi zaakulya. Jjukira poloti yagenda. Empapula ziganya omwaka ogusooka, ziganya ogwokubiri, ziganya ogwokusatu. Poloti gye watunda emiliyoni 4 by then kati ekuze eri mu value ya miliyoni nga 8 wagifiirwa. Kati anti side zombi tugenda zitunulira Alan. Kati tujja tunulira side eri ekulaga nti tewanditunze poloti n'emyaka 25. Alan byonna byetwogera wano tubirabyeko. N'emyaka 3. Anti buli nkugambye byonna tubirabyeko abantu tubalabye. E London ogenda muteganze maze wano emyaka 3 zaagaana empapula. Yes, gwogenda e London bulijjo. Make research. Abamu baganda baffe, abamu mikwano gyaffe, abamu ba client si baffe nga zaagaana emyaka 3. E London yawo ngera waali. Kati poloti gyoba watunda emiliyoni 4 empapula ziganya akaseera okolera ku buto buuke eno poloti yebe ekulanga etuuse ne mu miliyoni 10 gye watunda 4. Kati finally Mungu akuyambye ofunye omulimu. Oba kale ofunye empapula otandise okukola ebitegeerekeka oyagala oguleyo ka poloti togenda kufuna ka miliyoni 4 zirize wajjawo. Poloti eyo yennyini bw'oba oyagala ogizzaawo kigenda kukutwalira ebbanga ddene kuba ogenda ate gigula ssente nnyingi. Katugeze bw'oba watunda poloti miliyoni 4 akaseera kayiseewo oyagala kugizzaawo eyo yennyini eba ya miliyoni nga 8. Naye London okukuŋŋaanya miliyoni 8 ogula ettaka. Alan oluma n'ogwengulu. E London okukuŋŋaanya miliyoni 8 ogula ettaka. Oluma ogwengulu Alan. Gyeziri naye okukuŋŋaanya miliyoni 8 nti kati ngula ttaka. Kuba ebintu byakyuka. Abantu tubabeerawo bambi kutereeza bulamu bwabwe nabo kubeera nga bali bulungi. Nakutereeza baana fees oziweereza okitegeera. Ebyo byali byadda myaka ndoza nga 2 egiyise. Okubeera nti ogenze eranda n'omala emyezi egi n'ogula ettaka. N'omala emyezi egi n'ogula ettaka. N'oweereza emmotoka n'okola biki. Byakyukamu olwa factors zino. Esooka seminti kati agula emitwalo 3,300. Duli emyaka nga 2 egiyise abantu abagenda e London seminti yagulanga gumu kitundu okuzimba ne kwanguwa. Poloti zaalinga mu miliyoni 7. Kati nze muganda wange yagula poloti eyasooka 20 years ago miliyoni 5. Naye ng'olwaleero poloti eyo eri mu miliyoni nga 2. Ekyokulabirako ekirala nina ettaka lye nagula myaka nga 15 egiyise 1,500 ku 10 zaali 10 ku 10 ku 5 emirundi 3 nga ziri wamu nazigula miliyoni 3. Kawempe miliyoni 3. Bwe malo oguleta eryo poloti 3 5 ku 10 emirundi 3 miliyoni 3 kuba buli mba ajinguza miliyoni 10 kyapa. Olwaleero buli poloti ey'emu bweti ya miliyoni 10 emu bweti 5 ku 10 emu bweti miliyoni 10. Era we ngambira nti bane tetutunda nnyo mataka gaffe kwezo poloti 3 njagala okuwa ekyokulabirako nali nkyali mwana muto nenkwatako poloti emu nenjitunda ngule mmotoka. Nenjitunda ngule mmotoka.
Kuwagula motoka ki? Land Cruiser nayongera kunengula Land Cruiser nga yenkuba VX tewajugula kyetaago wajugula because ekuba ng'enkuba ebyekituo bimanyi Alani ate ng'olaba akasente olinga akayina kumba otomera era taata wange yaŋŋamba nga mwana wange ekikuguzizza emmotoka eyo kiki amafuto nga ne bwe njibeeramu saagala musanga taata ajja kunkuba stress kukomplaininga ku mmotoka emmotoka eyo bwe nagigulamu poloti namba olwaleero poloti eyo ya miliyoni 10 poloti bwajugulamu emmotoka poloti bwe nagigulamu emmotoka olwaleero eyo poloti ya miliyoni 10 wasigazaawo 2 yes naye emmoloka teriiwo emmoloka teriiwo emmoloka ziggwawo yatomera wagitunda wakulo nagitunda ng'entamye inozigulamu ettaka eddala saagulamu ttaka ddala era zaagenda zityo Alani kati ng'ogenda okutunda ettaka lyo papasi eyina kubeera egi kuzzaawo ddala nkuwa ekyokulabirako ekirala Alani taata wange ayagala okukola ekyapa ku ttaka lye liri prime talina ssente katutundeko wali ka paati miliyoni 5 that was around 20 years ago 20 years ago akatundako wali miliyoni 5 akola ekyapa ki omuntu gwe yakamuguza miliyoni 5 yajja after 1 year ng'ayagala kutundawo n'agamba naye Haaji bwe naaguza omuntu omulala awantu wano ayinza otteekawo ebbaala naye nkukosa bw'oba oyina ssente miliyoni aga zimpe nkuddiza ekifo kyo maama nnyabo okitegera Alani sinaaliro ogiraba eyo yali muguza miliyoni 5 kutereeza mpapula ze za kyapa akomyewo after few years nti mpa miliyoni 5 otherwise nyinza okukuguzizaawo omuntu ayinza okujja n'agula wano n'akukubako ebbaala ettaka lirinnya value even with in a minute era Muzeyine yeebuuza bandanga omusajja atunda tukoze tutya nga buli gwe yeebuuza mugambo omusajja agenda kubatuguza omuntu awo abakubeko ebbaala oba ekizimbe oba ekintu kyonna ate muwulire bubi bwe muba muyina ssente munoonye musasule tunoonya ssente miliyoni aga ne tuziwa omusajja abantu mwatunde miliyoni 5 nkyakujjira okumanya okutunda nga tolina papasi ntuufu si kirungi wayitawo emyaka 2 abasajja bajjira mu bbuutu bajjira mu motoka nga ssente ziri mu bbuutu miliyoni 2 akafaako kennyini nga bakaagala miliyoni 2 wayitawo emyaka 2 ne tugamba ettaka bwe liti bwe likola kati bw'otunda ettaka lyo nti ogenda bweru olina okubeera calculative nnyo kubanga eryo ettaka ly'otunda ly'ogenda okukolerera ffenna lye tukole ale ne bwokeera enkya n'ofuna ssente what do you do kati lwaki ettaka ly'olina ate olijjawo mbaokole ssente oba okitegeera ekifaananyi onoonya ssente kugula ttaka kati ate lwaki ettaka olitunda mbw ate likuyamba onoonye ssente papasi eyina kubeera egi tunda wano gula wali awo nkuwagira naye nti ntunde wano ngende mu kikuubo ntunde wano ngende e Bulaaya si kikuwagira so muganda wange ye yakubuuzizza mbu ayagala kutunda ttaka lye miliyoni 4 akole process ye agende ebweru si move nnungi visa bwe bagikumma yes bwe bakumma visa ekyo tokitunuulidde ng'omaze okuteekamu ssente zo zonna waliwo n'abantu abayagala okumpa ku story bwekyo oli yatunda ebintu bye ne bamumma visa yagwa eddalo okitegeera kati era waliwo sinaariyo eno oba naye ettaka kintu kikulu nnyo tetuzannyisa butaka bwaffe tunda ttaka ng'ozzaawo ttaka akaseera akaayitako emabegako nalina obumotoka bwange
bubiri n'omukyala nga alina akamotoka akakekamu nze nkozesa obumotoka bwange bubiri bwe buto butonotono nga n'omukyala alina akake 4-wheel drive omusajja nga ajja mu wamatu bannange nina ekizibu njagala kutunda ttaka lyange sente bweziti munyambe munoonyeza omuguzi nga tugenda tulaba ttaka maama ng'ettaka liri prime Alan sirina sente ng'ettaka liri prime naye tuba tudda neŋŋamba naye gwe oli kuki emmoloka ozaagazaki zino zonna lwaki tozijjaawo n'olinnya booda n'ogula ettaka lino era that's what I did era n'emmoloka nenzijjawo mmoloka 2 nenvutandika okuvuga ey'omukyala gwe bw'ondaba bw'otyo n'oseka naye tomanyi kiri wali prime land omanyiri n'ettaka ly'ogula n'okeera n'ekiro ssaawa 4 n'ovuga n'ogendawo n'otuulawo kko okitegeera that's the land nemuwa nammanja nayo ekyo ge makulu agali mu ttaka nti at least tunda emmotoka osekiwalinga ettaka naye ate tutunda ttaka kusekiwalinga kintu kirala kyonna kitali ttaka bajjajja baffe kyebava tebatundanga mataka kyovula abafudde bagagga nze nina jjajja wange taata wa maama wange yaleka ogutakeekawo empaawo wowe yaleka ogutakeekawo empaawo era abantu bulanogere musajja n'atambuzanga n'ebigere ku guno gonna ogutaka kati baana nabazzukulu be baguliko naye abantu olowooza basomesezza abaana baabwe value y'ettaka kati abantu tebagezezzaako nnyo okusomesa abaana mbeera yeetusomesa embeera ye Uganda kati yeetusomesa ebintu nga bino kubanga Alan tutambulidde mu bizibu ne tugwa ebigo ne tusituka kuba buli lw'ogwa ekigo n'osituka oyiga buli lw'ogwa ekigo n'osituka oyiga nze natunda ettaka n'enjiga nenge ettaka teritundwa ekyo nakikwata kati ettaka teritundwa okujjako ng'olitunda ozzaawo naye oli atannagwa ku kigo ekyo yatannayiga kiringa kati okumanya ebigo biyigiriza nnyo abantu than our own parents olaba bino ebyokwewola sente mu banka n'osinga ennyumba oba ekyapa oba ettaka lyo olowooza ani yakeera ku makya n'asomesa abantu nti bannaye ebyo ebintu si birungi mbeera yabyo yennyini temera omusajja ajja mu banka n'awandiika ogugamba ogunene I'm not here to discourage people okukozesa banks naye twogera ekiri mu system n'agwandiika ogugamba ogunene ku nnyumba yo house sale bank sale ne bateekako n'ennamba y'essimu ate luli baateekangako n'amanya ga banka nti oba sijja kumentioninga banka yonna wano nga bateekako oba banka gundi ababanka ne babuuka nti kiba kitudde campaigninga abantu bajja tutyo tuwanga bizinesi za looni kati nga bawandiikako nnamba ya simu n'ogugamba ogunene baleeta bipaint ne bawandiika ku nnyumba yo Alan ekyalo kyonna nekigamba banka etunda enju oyo naye ng'ennyumba erina value ya miliyoni 3 banka ekubanja emiliyoni 8 ze zikulemye kweyagala okutunda nekambuzako akantu kati banka yo bwetunda etunda 8 yeefaayo kujjayo sente zaayo eyinza n'okuguza ow'ekikumi n'ekuwa balance wa miliyoni 2 omuguzi yenna abaaliwo gwenoonya yo teyina gakuuma polotimbo simanyi sente zaayo bazaagala at that moment bo tebaagala ttaka eryo oba nnyumba banka teyagala ebyo eyagala sente zaayo ziri Alan nojja ngamba wa 10 nga bakuyita tufunye omuguzi wa 10 kuba ffe ezaffe 8 tuzijjako ne cost gwe ne tukuwa balance naga banna ennyumba yange ya 3 temugitunda 10 nti kati muleeta ow'e3 awo kati n'ogwa ekyo ekigo toddamu kukola nsobi eyo kati abazadde bakoze ogwabwe naye olw'embeera y'ensi yaffe ensi naffe tuyigiriza ebintu bingi
kubanga nze waliwo omukyala ali Germany yampaako lumu story yankubira essimu nangamba Alan kankubuulire nze nava e Kampala eyo nga ndi mukazi munaku era kino ogenda kimpaakokko idea kuba nkimanya abazadde bangi abali e Bulaaya bakikola yayimirira e Bulaaya n'agola poloti 6 awulira yazigula wano Uganda bwagula poloti 6 buli poloti yagigula emiliyoni zali 25 abaana bali bakyakula n'agamba zino poloti zange 6 z'abaana bange 6 naye nga abaana bali Bulaaya n'agamba ndi mukuteekerateekera abaana bange Bulaaya bwe bandiva Bulaaya ne bajja eno baliba balina kyebakola ki kyebalinawo time etuuka nga value ya poloti ekuze abaana bwe bajja ne bagamba nti tebasobola beera Uganda bo tebalina kyebabona Uganda maama nga akaddiyeemu ng'emyaka gigenze nga buli kimu yakiwandika mu mannya gaabwe yazibawa abaana ne bagamba nti bo bali bagenda tunda poloti omukadde kalajane kaabe Alani yogerako n'abaana Alani maybe basobola okuwulira abaana bange batera okulaba tulabera ku YouTube ne tukulaba ewaka Alani abaana bagamba abaana nga ba adults basuse 18 years Alani abaana banyumize ku value y'ettaka mwe muli wano Alani abaana babuulire. There are so many parents out there abatulaba ne wane Kampala bagulidde abaana amataka bagulidde abaana properties za real estate bazimbye amayumba oyina agamba nti waswa ajja twala eno kata atwala eno gundi atwala eno tebajja kubonaabona bati munange ffe abaana temubiraba kakati mwenga abazadde kuba eno naawe okikola kati emyaka gy'olimu ze kano ka Shida kano ka Sofia kano ka Fatuma kano ka Agundi. But are your kids, do your kids mu buto bwawe obalaze value y'ettaka obasomesezza value y'ebintu bino oba mubikola bukozi? Now somehow it depends on the age of the children. Abaana abamu baba bakyali bato nnyo nga the only focus is to encourage them to go to school and study well. Abaana nga bali below 15 years, focus y'abaana abo always ng'olina obusobozi obubatwala ku ssomero kweba encouraginga kusoma buki bulungi. Naye abaana abo basuka of course abaana abange kyensinga okukola kati era buli ali below 15 kusoma kola course nnungi na kwagala nnyo kusoma na kubatunuza mu maaso mu kusoma okwo. Kyemanyi they can never go wrong singa baba bagoberedde bye mbagamba mu kusoma, kubanga batya bino by'obategekedde behind curtains bigenda obbasanga nga bakoze eki nga basomye. Naye omwana bw'aba atusiza 18 years, kati nze focus yange ku baana 18 years Bulaaya, 18 years Bulaaya. Kubanga look, sente zo spendinga mu A-level ne university bw'ozikubisaamu n'ozitunulamu ziba nnyingi than sente zoyinza okutwala omwana e Bulaaya okusomera e Bulaaya. Okategera Alan? Mungu ng'akuwadde obusobozi. Sente z'ogenda oweerera okuspendinga ku mwana senior 5, senior 6 university ziyinza okuba ennyingi ne mu makulu nga nnyingi than sente ziwandibadde oteeka ku mwana okumutwala e Bulaaya okusoma. Okugeza $25,000 ku 3 otwala omwana e Bulaaya n'asoma ng'amaze O-level. Naye ng'omwana kyagenda okufuna ng'asomedde e Bulaaya kiri more valuable than kyayinza okufuna ng'asomedde wano. Awo twogera ku bantu abayinamu ku buki ku busobozi ng'asobola okuraisinga obwo bukadde 3 after O-level omwana muga genda e Bulaaya osomereeyo
ng'oyina ne connection ng'oyina n'obusobozi obumutwala e Bulaaya. Kati abaana okuba encouraging okuba nti by'obakoledde banaabikuuma awo after 18 years nga mutuula nabo ne bamaama baabwe tebannange lina ettaka twagala tulizimbemu apartment naye ebintu ebyaffe tebitundwa. Obuulira maama n'abaana ffe tetutunda. Mundaba baana bange nze situunda bintu byange mukiraba natunda liri ettaka nakati siina kye nakolamu ne bakimanya. Mwe Haji yakibakolerako? Nakati ffe ewa taata tetukula. Ffe tetuli bakulu ewa taata waffe Sheikh Abdallah Bakasambi tetukula tuli baana era abatutuuzaawo natuga bannange mwenna buli omu afuna ekifo. Bannange mwenna buli omu afuna ekifo n'ofuna ekifo nomugata nafunye ekifo n'ajja ne musomerawo edduwa n'akwebaza Katonda akikuumire. N'ogula emmotoka nomugata ati Mungu yansaasire naguzeeyo kano tewefaayo tekanywa nnyo nti mugule nga buno obutanywa naye ekifo naye okuzimba. Kati ffe naffe ne tukikoppa n'abaana baffe kye tubagamba. Ebyaffe tebitu kuba tetulabanga taata nti akedde nkya n'atunda ekintu kye nti atunze ennyumba oba atunze poloti. Afuba mu myaka gy'emikulu afuba kukola ki? Kwongerako bwongezi. Kati gwe waswa myaka 45 ate obukatono k'ofunye okeere ku makyo kajjewo nga ne muzeeyi wo olaba ayongerako buki? Ku myaka gy'aliko awulira be batunda n'agamba era akugamba kati njagalayo 10 ku 10 n'omugamba muzeeyi ninga ali serious gy'ayagala kati njagalayo ka apartment ndeetera omubalirizi tubalemu myaka 75 nenga akugamba ndeeterayo engineer tubalemu. Kiki oba oyigamu? Naye nga biri era byakola era by'abaana be n'abakyala be. Kati gwe oyina bwongo oyina obwongo obukugamba nti naawe kola ebibyo oleme kutunuulira biri. Ye bw'ona otunuulira biri ate abaana bo Alani nina kye nalabako. Omusajja yali ku ttaka lya kitaawe n'azimbako obuyumba obuzigo. Bwe yazimbako obuzigo ku ttaka lya kitaawe na kitaawe bwe yafa n'akeera ku makyala n'aga ttaka lino njagala dditunda. Abaana be ne bajjayo ejjambiya ne bamugamba taata otunda otya ettaka lino nga wali kisikira ku kitaawo ffe tunaasikira ki? Oba okitegeera bamugamba toyina kutunda wano bw'oba osazeewo kutunda ffe tugabireko ekyaffe otunde ekikyo naawe wano tewaali wawo waali wa kitaawo kati naffe wano twagala wafuuka awaffe kuba gwe kitaffe. Baamulemesa okutundawo mpaka lwe basalirako. Kati kyamakulu nnyo kubanga tukula n'abaana baffe nga tubagamba value y'ettaka. Alan tunda ettaka ng'olitunze value nnene. Waliwo ettaka lye muganda wange lyali atunda taata n'amugaana. N'amugamba mwana wange okujjako nga bakuwadde biliyoni nga bakuwadde kawumbi nkukkiriza tunda. Tata yamugana. Nga yabiina ebyapa mu kanzu. Abasajja bajja ne ssente mu buutu milioni 3 mwaga. Naye nga alifunako amagoba mangi okusinziira ku ssente ze yaligula. Era nga musajja wattu amaze okubala nti kakati 350 bino ngenda bitwala mbisubulemu obutaka bungi. Yamugaana. Yamugamba okujjako nga bakuwa 1 billion ebyapa bibino tunda. Oli oyigamu ki? Nti totunda ttaka okujjako nga value eri abnormal. Nga value eri abnormal. That's when you can say kantunde. Kuba ettaka likoledde amagoba ga miliyoni 8 nga naawe okiraba. Era ng'olunaana olwo ogenda kuteekawo amataka amalala mangi. Kale seka kankubuuze ntangaza omuzadde ali eyo. Yes. Ngulidde abaana amataka
bali Bulaaya balaga tebalina interest era bali willing okubitunda nkyali musaagala abaana abatunde mataka naye nagateeka mu mannya gaabwe nkola ati waliwo ekizibu kinene oba nakyogera nakuwano lumu ekyokuteeka ebintu mu mannya g'abaana anti bw'oteeka ekintu mu mannya g'abaana mutunda nabo otunda nabo balina okwapuruvinga nti tunda era bw'oba oyagala obiseevinga nga biri mu mannya gaabwe gwe genda oteeke caveat ku byapa obisirike nabyo tobanyega na banyega tobawulira na gye biri kuba teri muguzi ajja kujja kugula ng'ebyapa tabirina gwe genda e Bulaaya n'ebyapa by'osirike gwe wasasula wadde n'oteeka mu mannya g'abaana gwe tereka byapa byo kuba toyagala bakole ki batunde kati bo bayinsistinga nti baagala kutunda gwe tereka byapa byo weesirikire era neogwo omuze kati abaana baffe bagudibizza ogw'okuteeka ebintu mu mannya gaabwe omwana nga tonnateeka kintu mu mannya ge sooka weetegereze omwana oyo mwana kikaaki ala niyo nomuteeka kyapa mu mannya ge mutuufu tambitreyinge saakunyumiza omuntu eyatunda ekyapa emukono awo omwana abazadde bazaala omwana waabwe wa bulenzi basanyuka nnyo babadde balina bawala nebagamba alani Mungu atuyambe tuzadde omwana omulenzi n'ekyapa kyawano ku kkubo katukimuteeke mu mannya ge omwana bwakulamu bwanaavubukavubuka maama yafa omwana waafunira omukisa maama bwafa omwana avubukamu ayingira ekibuga afunwa amagezigezi g'ekibuga anyumiza abayaaye b'omu kibuga mugamba ogw'omuzannyo guggwa kyapa kirina mu mannya go wali value ya milioni 600 bamuwa milioni 3 kati obamuwa milioni 3 ne bagenda ne bateeka omusango ku poliisi nti taata w'omwana alemedde ekyapa ng'ate maama we ye yamugulirawo nga tannafa eyo statement yokka poliisi yagamba bugambi omusajja aleeta ekyapa ky'omwana maama we ye yamugulirawo oba okitegedde Alan kubanga ne gwe yagamba nti ye yamugulirawo yali yafa tasobola kujja kugamba nti sikugulirangawo ekyapa kisoma Alan. Does this mean ng'abazadde kisobola okutuuka ku makya nti wagula ettaka eryo lyoliko because oyagala nnyo olinawo omwana wo gw'oyagala n'okiwandika mu mannya ge n'ogamba aligabanya banne oba tonnafa omwana ga maama wano ngenda tundawo bisoboka ebyo Alan nga nze nagulira omwana wange kati nga nze bwedda nti mutabani wange Haynes nengula ettaka lyange nenkolako amaka nenga nettaka lyange lya mwana wange gwe nayeka omulenzi omwana nakula najja nagataata vaawo wano baana bagobye bazadde baabwe mu mayumba abaana bagobye bazadde baabwe mu mayumba n'okwata ku mutwe Alan it's possible abaana bayingira mu kibuga awo ne baboonoona so amagezi amatuufu ennaku zino ebintu biteeke mu mannya go oba mu mannya ga basatu gwe omwana n'ani ne maama naye omwana omu bw'ati nti kati oluganziganzi olwo lwe tulina ku baana nti wano kanteeke mu mannya ga Alan mutabani wange omukulu bannajja bw'anaaba tabikuliddeeko ng'olaba ajja birya ku banne okujjako omwana ng'omulaba mutereevu mutuufu kubeerwa abaana oba obalaba nga bw'omusabira aleme kukyuka kati omukadde waffe oyo alina attaka wano abaana abaagala okutunda yakwata ebyapa bye abitereke asirike otherwise abaana bwe batandika ebyo they don't stop mowasonga ebyapa bisoma mannya gaabwe they don't stop mwenga abali mu real estate mulabyeko abaana abavubuka abazzeeko nga balina amataka
avubuka emyaka gyaffe naye nga bw'otuuka ku ttaka eryo olabira ddala nti ino ettaka tekyali kirooto kye oba sirirye oba emyaka gy'alina tegisobola kugula ttaka eryo mu risaaki wona okuzuula ozudde lwaki abavubuka abato ensangi zino tebamanyi valiyu ya ttaka era okulitunda agenda e Bulaaya kiri ki gwolooza kivudde ku ki anti nakugambye embeera ye Uganda embeera ye Uganda wano Alani obwavu buluma obwavu buyinza okukuluma naye nga bwe bukuluma ennyo the only alternative gwe gyolaba kutunda kali akataka koolina nga bukulumye nga obanjogeze ekigambo kusiriwala amusolo abatuwuliriza ng'osiriwadde n'okusiriwala nga nekiri ekirungi kyokyalinawo tokyakiraba value yakyo at the moment era nga kyekinzita kantunde wano ngende ebweru desperecy eyitiridde mu Uganda yeetuleetera obuzibu n'otunda ettaka kugenda bweru n'otunda ettaka kuwasa mbaga n'otunda ettaka kucakala indako eri abatunda ettaka kuwasa mbaga oli yatunda ettaka n'agula piki sente bwe zaakendera n'agitunda n'agula akagaali bwe zaakendera n'akatunda n'akuba omulanga woowe ttaka lya kitange liweddewo kuba yali yatunda ttaka lya kitaawe desperecy so akataka ko katereke akataka katereke bwe kiba kisoboka noonya ba developers ogende mu partnership ogambe Alan tuzimbe wano obuzigo bubiri ng'akamu akamu kange mugende ku kyapa abantu babiri abantu beweesiga bw'oba oli eyo nga tolina ba developers jangu mu wamato tujja kunoonyeza ba developers mugende ku kyapa babiri oba leasing ku kyapa mubeereko babiri muli developing ofune akasente aka buli mwezi naye nga toggyeewo property yo okujjako ng'ogijjawo okuzaawo ndala ekyo kintu kyogedde bakiyita batya kirwa ekyokubeera ku byapa babiri nagula ettaka lyange ng'ate nteekako omuntu ku kyapa osobola omuteekako ne mukola partnership naye nga purposely mugenda teekako business nga yammwe babiri okugeza nze nina ettaka ng'olina ssente nojja n'ozimba ku ttaka eryo n'ozimbako emyaliriro ebiri naye nga ssente ziva mu mwaliriro ogusooka zange ez'omugwawokubiri zizo oba n'ozimbako enju bbiri naye ng'emu enju esooka ssente ezivaamu zange nga nannyini ettaka eziva mu yokubiri zizo ku kyapa mubaako babiri kati bw'oba obikooye era mutuula wali mu agreement gye mukola byonna ebyo bibaamu butamuzo bwonna bubaamu nti nkooye okubeera wano mutuula oli n'anoonya ssente n'akugula n'ovaawo oba n'anoonya omuntu ayinza okukugula gwe n'ova mu ddiiro obuzibu trust ne knowledge abantu tetumanyi ate tetulina bwesige ebintu ebyandituyambye okukulaakulana tetubimanyi ate ne bwe twandibitegedde tetulina bwesige bubitwala mu maaso okitegeera Alan so ngenda bweru ntunda ettaka kikyamu Alan era kiringa omuntu bwana aleka a very good professional job in the name of going abroad ogambye ki kiringa omuntu bwana aleka a very good professional job in the name of going abroad n'oleka omulimu ogwo omulimu omulungi toyagala kugenda bweru nalabako omusajja yayina essomero ng'eririmu n'abaana n'agenda ebweru n'aleka essomero nga lirina kuzikalina emisago edimasa yagenze bweru bannange that's wrong n'olaba omuntu alina organization y'amaanyi gy'akolamu oba akola mu gavumenti oba akola mu ministry naye yeesuulamu kambamba agenze ebweru okukuba ekyeyo
oba omuntu ng'alina edduuka litambula bulungi mu kikuubo awo alitunze goodwill agenze bweru atunze ebibye kikyamu abantu abava ebweru balina engeri gye batusaaliza banyirira ensusu bambala engoye ennungi bawunya bulungi abamu boogera oluzungu n'ogamba maama bavuga emmoroka ennungi abaana balabika bulungi n'ogaka nvemu okumi n'omulimu ngende nange ndabika engooyo kati kankuwa ekyokulabirako nga Japan bw'ovaayo osooka neweekweka awaka okumala omwezi olye bulungi onaabe ku mazzi gano agafa agawano oveeyo ng'oteredde naye tosobola kuva Japan nga tokulubuse tovaayo nga tokulubuse okujjako ng'obadde tokola so kati tetuleka mirimu gyaffe mirungi nti tugenda Bulaaya oba kutunda bintu byo nti ogenda buki Bulaaya. By the way, ekintu ky'okutunda ebintu nange sikkiriziganya nakyo kubanga nalabako tulina omwana gwe twasoma naye naye nga tubeera naye ekitintale bazadde be baafiiramu accident ne bamulekawo naye yatunda ettaka eri prime naye ennaku zino mpitawo ne ŋŋamba kati singa aliwa naye yalitunda kikyamu nnyo so nga tonnagenda Bulaaya waliwo ebintu byolina okusooka okutunuulira sijja kutunda ttaka lyange nti ngenda Bulaaya sigenda kuleka bizinensi yange nti ngenda Bulaaya kitegeera sigenda kuleka mulimu gwange gwa bbeeyi nti ngenda buki Bulaaya weewaawo bw'obanga omaze okufuna kavizako n'oba ng'ogenda e Bulaaya bw'oti toyisa bubi bantu bo okugeza bw'olwo yafuna kaviza ng'agenda Bulaaya yayina mukazi we nambwa kati sikyayagala mudde n'ewammwe ŋŋenda sikyayagala mudde n'ewammwe omukazi n'amugoba n'alinnya nnyina agenda e Bulaaya yakoma ku kisaawe ne bamuzza kati yafuna excitement y'akaviza ako n'agoba mukazi we n'amuyisa bubi n'omwana n'agenda e Bulaaya ne bamukomya ku kisaawe ne bamuzza kati excitement ya visa etukozesa ebintu bingi ebitali bituufu ebitali birungi naye stekam sigala ng'osaba Katonda wo yegwe owa bulijja Alani afunye ka visa agenda e Bulaaya togenda kuba wanjawulo omulala olaba nani visa eyonoona abantu oli yakolera mu girlfriend we visa n'agenda e Bulaaya girlfriend bwe bamutwala e Bulaaya naga kati ontuuse wano boyfriend gwamanyi yagaana omukwatira essimu yagaana okwogera naye n'amwogerera biki nti wampisanga bubi biki ye yamutwala ku Bulaaya mwami muvubuka naye n'anoonya visa enkya n'eggulu Mungu n'amusaasira n'afuna visa bwe yamutuukako li yatandika kwekweka bwekwesinga aswala kati ekyo kikulaga nti abantu bwe tufuna visa zaffe nga tugenda tusigale nga tuli kaamu beera mukakamu sigwasoose Alani sigwasoose bantu bagenze ku Bulaaya okwo ne batamwayo ne badda ng'oli tomunyumiza kugenda bweru kati Alani nze oyinza okunzija wano ti visa yiino tugende tukole tekikyasoboka tumanyi Allah bw'ateeseteese ensi nze mmanyi Allah nteeseteese kubeera wano kukolera wano gwe lwaki olwagala nteeketeeka ekyesaagala kati ekyo kikulaga nti you are not going to be the first okugenda ebweru okukola okugenda e London okugenda mu America okugenda wa
kakkana bw'oba ofunye ka visa era gwatuliza ali yakayina mu ngalo ka America ke Germany kawa soko kakkane okitegera bulungi soko obeere mukakkamu nnya ku mazzi okiseera bwe kituuka ng'olinyenya ogenze bantu babiri babika bibiri yes omuntu afunye visa n'omuntu afunye empapula oba omuntu afunye akatabo k'ensi omuntu afunye empapula omuntu afunye visa omuntu afunye empapula n'omuntu yafunye akatabo bantu basatu tuli proudly paid by bannaffe abawamatu estates we tuli wano okulaba ng'ate tukwasaganya ensonga z'okuba ng'ate munnayuganda gwali eyo anko waswa haji waswa abeera awo n'akutangazaamuko babo bali mu real estate yagiyingira real estate agimanyi ebya properties abimanyi tugenza okuwumulamu nga nkugamba nti omuntu afunye visa omuntu afunye akatabo asobola okuba ewaka buli kimu ewaka nga Uganda ng'alaba buli kimu tekigasa naga ettaka lyange eryawo mulitunde mumpe ssente mufune omuguzi abamu nze mpuliddeko mukwano bange abamu abagamba nga bali e Bulaaya n'agamba abula nze ebyange babitunde kwanze siridda Uganda bangi bayikola siridda Uganda kati nze ndi mu British kati nze ndi mu America ndi mu Germany ndi mu Canada ndi mu Dutch have a Dutch passport nagamba kati eryettaka mulitunde ezo ennyumba muzitunde buli kimu kye yaleka naga kitunde kubanga talidda naye n'atuuka ekiseera kendo mulaba nga atakkubi wayi we naye womanyi kiva ku ki ekisookerwako tetusobola kirulinga out Alan nti visa excitinga tetusobola kirulinga out nti obutuuze bwe excitinga oba passport excitinga kuba bye bintu abantu buli akiyingiramu kya abakikaabira naye nga bwe twagambye wali nti ebintu ebyo bw'obanga obituuseeko sooka obeere kaamu sooka okkakkane bw'omala okukkakkana ojjukire papasiyo ekutwala e Bulaaya bw'oba ofunye visa ojjukire papasiyo eyakutwala e Bulaaya ng'omaze okufuna empapula oba akatabo ebiseera ebisinga abantu ndoza nga 95% bagenda e Bulaaya kukyusa bulamu bwabwe wano kuzimba kayumba kugula kataka kati time eyo weba etuuse nti ofunye akatabo ofunye obutuuze ogenda kufuna ebintu bibiri ekisooka chance ogenda gifuna ejjeewaka okulaba ku bye wakola ogenda kufuna chance ejjeewaka okwekolera ebyo biwalootanga nga naawe wokola ki nga naawe wooli excitement eyo ekukkakkanya n'osigala nga okyali ku mulamwa naye ate unfortunately excitement bwekulema okukkakkanya beebo bowulira nti nze ndi mu Dutch nze ndi mu America nze ndi mu ki naye nno tuba tukkubira omulanga beera mu Dutch kubanga ne bw'onoogenda west ne bw'ogenda east ne bw'ogenda south ewaka we wakola ki Alan ewaka we wasinga gorosanga nk'omuntu ng'alina passport nga munnayuganda ng'alina passport ya Bungereza nga nalina kyayagaza Uganda Alan n'ogwe nasanga ng'ali wano akomyewo agirina ate n'amala omwaka gumu n'ayagala okuddayo webali nga talina kyakola bangi webali ne passport zaabwe wano bangi ne passport zaabwe eza London eza America mwebali mu kibuga Allah nkuleeterera olemmeka ez'abantu abo oba baasi mmeka tewali naawe ya salam tewali muntu asobola Alan ng'alina akatabo k'America nga alina akatabo k'Omungereza mu ng'ali wano
bangi bali awo nga tebagala kuddayo tebagala kumanya nga passport ye British passport ye America nenga ali awo mu kibuga bakola burulo tebagala bakuwanga bulunga atudde yagamba bama omuntu ogumuluma nze director munange mu Wamato SS management Moses Matufu bururemba muvugo muza ko airport mutuuka ko airport nga tanyumia obadde ki nzira Bulaya obadde ki nzira Bulaya kati obutuuze obukabya amaziga ankomo embeera eno erifa better than embeera yeri tetwandigyerabidde embeera ya Uganda eri oba mupakasi oba slave bw'otaakole tolye bw'otaakole tojja kufuna wakusula buli mwezi olugwako biru zine zijja enkambwe ate bakola ekonomi yaabwe nti nno sente z'okoze mu mwezi ogwo olina kuba mugezi nnyo okusobola okuzisevinga okukola ebintu ebirala e Uganda otherwise olwa system yaabwe zonna zisobola okusigalawo kati ebyo byebyeraliikiriza abantu ebyo byebitama abantu so muganda wange ampuliriza ali ku Bulaaya okwo oba afunye visa agenda ebyo byonna nga tebinnatuukawo sooka ojje mu Wamato tukuzimbire burwento obuzibwo tubukusolooleze ogende okutuuka ekiseera okujja wano ng'olina akasente ku akawunti akawera ojja kuba togowinza longo osobola okukola ebintu ebirala naye rentals kyekintu kyogenda okufunamu sente nga ne bw'oba tokola ki toliiwo otegera Alan nzi kutulina abantu awo ku Bulaaya nga mumuteera sijja kwogera amawunti z'abantu gavumenti eyinza ogaya abantu bano bafunira ddala sente naye nga sente ze mumuteere ku akawunti nga zikubisa zaafuna e Bulaaya emirundi egi nga zikubisa zaafuna e Bulaaya emirundi egi ng'omusaala gwafuna ku Bulaaya wanaagufuna emirundi egi mu estates ze mirundi 3 kati oyo aba akikoze bulungi nnyo olunaku lusobola okukeera ku makya n'akomawo n'atuula wano bulungi e Bulaaya agenda kukyalayo bukyazi gwe bagambye mwami Bakaluba I put respect on his name talina katabo lwaki ali wano oyinza omuzzaayo asiiba akugamba wano bulijjo nze nedda abantu bwe batu nsobola okukuleetera baasi namba baasi tebeeramu abantu 100 essaawa za leero nsobola okubakuleetera ne mbakuyiira awo nti ono akayina amazina k'emyaka 5 ono akayina amazina k'ebbanga bwe riti baasi namba yaba buyina obutabo bwe Bulaaya naye nga lwaki we bali wano batereeza bayingira mu real estates so genda Tereza komawo ate to make matters worse oyinza okuba nga waleka wano omwana w'abendi gw'oyagala ng'ogende Bulaaya ng'omala emyaka 10 omusanga okay kale teekawo embeera emusanga ng'omusanga nga bw'omuleka mbeera eyo mba nnateekawo mbeera ki yakugenda mu estates kumuzimbira mayumba asolooza aliye era webali tubayina oli omusajja yagimmenya nga nina ennyumba zange ezimu zivaamu milioni bweziti ezimu zivaamu bweziti ezimu bweziti naye zino ezivaamu bweziti ezo naleka madaamu aliye nenga mwannyina zefumba oba okitegeera kati oyo omwana w'obuwala gw'olese wano ng'omwagala omutadde mu bintu kiba kitegeeza ku Bulaaya okwo kola ng'omanyi omukwano gwo gyali you need to come back omusange kyetugamba abantu nti tubeere n'amagulu 2 okugulu okumu Uganda okugulu okumu eri tetwemalirako sayidi emu bw'oneemalirako e Bulaaya wokka okiyiye munnange beerako e Bulaaya ekigere kimu ng'ekirala kiri wano so ogamba nti nze mbitadde nze natuuka depression ejja kukukwata
eno tokyadda kuba wataayo ate nga n'eryo olemeddwayo. Mu programu yaffe enaddako wiiki ejja mbadde njagala otukuŋŋaanyize ku ndowooza ya real estate Abanayuganda abandyagadde okumanya saawa zino ettaka lirimu value ki oba value ki eri mu ttaka e Kampala ne wekiyimiridde n'ebitundu ebyenjawulo na nnyumba kika ki ezisobola okukolerayo mu kitundu kyaffe ekiddako otunoonyezeeko ebintu ebyo. Otherwise nga tunatera okuba nga tumaliriza olina ebigambo ebisemba byewandyagadde okugamba abantu. Ebigambo ebisembayo era njagala kubeebaza kutuwagira nnyo nokuwagira mukutu guno gwa Alan Cruz n'okutuuliriza. Nsigadde nze Waswa Ibrahim Bakasambe, Director wa Wamato SS Management Uganda Limited, abakola emirimu gy'okusolooza ennyumba z'abapangisa. Ffe Alan omuntu bwe tusolooza ennyumba z'abapangisa ne bwe ziba zivaamu $5,000,000 tukkaanya nti nga 15 sente zo zonna tuzikuwa miliyoni aga. Tetukugamba nti ono teyatuwadde, ebyo tetubyogera. Ffe tukwata bukwasi sente nti Alani sente zo ziizo eziva mu bapangisa abo zonna without fail. We don't fail on that. So abatuwuliriza amasimu gaffe gayita ku screen okwo, abatwetaaze otukubirako n'otuweebuuzaako ku bintu bya real estate nnyo. Ebajjumbidde nnyo era tugezezzaako okubasaavinga bulungi kubanga bambi ebizibu balina bingi. Abantu abamu oli n'abeera mu nnyumba by'omunne myezi 6 kyokka ennyumba ya $1.5 million, omulala nawe yeetasasula yeekweka. Naye tugezezzaako okubayamba bambi ennyumba zaabwe nabo ne basobola okubeera nga bakola ki, nga bazifunamu ate mu bulungi. So mweyune Wamato SS Management Uganda Limited for rent collection. Wow. Kale ku Mukutu Cruise exclusive kwe tuli oba kwe tubadde ate era kwe tukyali teweerabira era ku mukutu guno kuliko shows endala nyingi nnyo ez'abantu aboogera information ezimba. Kyensinga okukola ku mukutu guno sera nnyo okusaako nnyo bintu byakusaagirira oba lwali but ngezaako okulaba nga nnoonya emboozi oba oli awo ezikugattako ku mulabi andaba n'okulaba nga nkyusa obulamu bw'omunnayuganda ali eyo atulaba ali ebunaayira naawe ali wano mu ggwanga Uganda. Sagala kubanga ate nsukka ku wano olunaku olwaleero. Ladies and gentlemen, amanya bamuta Alan Cruz, Mukutu Cruise exclusive. Osobola okubanga onoonya ku mitimbagano egy'enjawulo okuli TikTok, Instagram, Facebook, ne tuba nga ate emboozi tugyongerayo okugijja wano. Kyonna kyonna kye wandyagadde okubanga ate owabula obanga ogamba comment section eyo nkulu nnyo okubanga ate ogigenda muno typing munnange oyinza okubanga ate gwatuwadde omulamwa gw'olunaku olugenda okuddako oba ekyo kye wayitamu naawe yandyagadde okubanga ojja osharinge ebimu ku ebyo ayinza okubanga haja ayogedde ku kutunda ebintu genda ebulala naye nga wakikolako n'olaba engeri gyekyakukosaamu nga wandyagadde okusharinga ku mboozi bwe zityo jangu wano ku offices zaffe wano ku Dikke Ensambya room 24 osobola okubanga ate ojja onsangawo mbeerawo 24/7 netufuna akadde programming yani tubanga ate tunyumyamu haji barakalawo tuwabudde kujja kwagaliza Juma ennungi olwaleero sagala kusukako wano olunaku olwaleero aba bankuumire sebulungi kumera.